Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naawe omupya atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification abere nga tomissinga nsonga yonna. Nina wano ensonga gye njagala okubanga nkuwa ebigambo bya Foot Soldier omu bye njagala okubanga nkuwa ku nsonga ya Dr. Hilda Mani. Honorable Hilary Kiyaga ono akiikirira abantu b'e Mawokota ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Dr. Hilda Mani emabega kaawo twakuwa ebimu ku bigambo bye yajja ayogera, azenga ayogera ebigambo bingi nnyo oba oli awo abamu bye balabanga ebivoola nga nange omu kamwa koogera ndabanga ebikkakkanya omukulembeze w'ekibiina kyalimu ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu abalala abakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu byakkiririzaamu. Omukulu Dr. Hilda Mani oba Honorable Hilary Kiyaga emabega kaawo yagenda n'ayogera ebigambo ku nsonga eza Mathias Mpuuga. Hilda Mani ng'alaga nti ye engeri Mpuuga gyali mentawe, gyali mukamawe, simanyi mukamawe muki, engeri Mpuuga gyali mukwano gwe era muganda munne nti tasobola kubeera nga amusalira omusango ogw'obuli bw'enguzi. Abantu bangi baavaayo ne boogera ebigambo bingi nnyo era nabikuwa. Omalu Kisekoyo gw'olaba yayogera n'annyonnyola ensonga ze n'enzikuwa. N'ababaka abalala abalina endowooza ezifaanana eza Hilda Mani babaddengawo era emirundi mingi nnyo boogedde. Ensonga eno eyabizza abantu bangi nnyo omuli n'oyo gw'olaba yennyini Ibrahim Ssemujju Nganda ono akiikirira Kira Municipality, naye yennyini yafulumamu ebigambo ebiseera ebisinga nga omuntu abadde amukkiririzaamu tosobola kuddamu kusigala kye kimu. Omusajja oyo naye yayogera ebigambo bye bimu ng'ebya Hilda Mani nti engeri gye ndi musajja muganda sisobola atekeera ku makya nsalire Mpuuga muganda munnange omusango. N'abalala bangi baabyogera, wabula waayita akabanga katono nnyo Dr. Hilda Mani n'avaayo n'aba nga ate akyusa ebigambo bye, wabula nga bye yayogera ku luno abantu bangi baagaana obbikkiriza, baagaana okugamba nti Hilda Mani bwe kuba kwetonda okwetondako tukugaanye, tosobola kubanga wayogera bw'oti ate mu nnaku ntono nnyo nga kati gwayogera bw'ati. Kino ekintu kya njawulo nnyo, kino ekintu kiba kirala. Abantu balina endowooza zaabwe ate ffe wano ku Red Zone TV ebyaffe obimanyi, tukuwa endowooza z'abantu ab'enjawulo, tukuwa endowooza za buli omu sayidi zonna n'obeera ng'oziwuliriza. Kati gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukutegeeza n'okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere ng'otambula naffe. Ababaka bangi naddala abo boolaba mu kafaananyi awo, abamu nga babaka mu paalamenti, abalala nga bannabyabufuzi si babaka ba paalamenti, bavuddeyo nnyo naddala ku nsonga ya Mathias Mpuuga. Abazze sayidi ye ne badda sayidi ye, abasigala n'amazima ne basigala n'amazima. Honorable Betty Nambooze Bakireke y'omu ku babaka abeewuunyisizza ennyo abantu nga ye asigadde ku sayidi y'abantu era azze ng'akyogera, asigadde ku sayidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga awo tuba tumanyi nti kati oyo asigadde ku sayidi y'abantu. Okusinziira ku mbeera nga bw'ebadde etambula, abantu badde boogera ebigambo eby'enjawulo, abantu badde bawa endowooza zaabwe ez'enjawulo. Wano ku Red Zone TV tubadde nga tubikuwa newankubadde twafunyemuko obuzibu mu mpeereza yaffe, naye at least bwe tuba tulinawo ka chance akatono akasobola okuba nga tukuwa bye tukuwa, twagala tubeere nga tukakozesa. Mathias Mpuuga yategese omukolo e Masaka. Waliwo bannabyabufuzi abamu nga babaka mu paalamenti, abamu nga bakyali mu kibiina kya NUP, abalala nga bali mu bibiina eby'enjawulo. Abantu abagenda okubeerayo abateeberezebwa bangi, n'abamu nga bamaze dda okulaga nti bo tebagenda kulinnyayo omuli bannambooze n'abalala. Wano we tuli mu kubanga twawula ogwawa, osigaddewa, oliwa ewatuufu. Kati ba Foot Soldiers nabo beetabye mu lutalo luno era bangi, ba Foot Soldiers, ba bloggers, bannamawulire ne bannabyabufuzi abalala, n'abasigadde n'Empuuga bangi era basigadde naye. Kati kkiriza nsooke nkuwe ebigambo bya Mark Ghetto Speaker. Ono mumumanyi bulungi nnyo, kakasa gwe njogerako oba toli mupya omumanyi. Sooka omuwulirize nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Muganda wange Dr. Hilda Mani, nawuliriza nze statements ze wakozesezza bwe wabadde oyogera awantu awamu. Nawuliriza statements ze wakozesezza, simanyi oba lwabadde lumbe, simanyi oba gwabadde mukolo gwaki, naye ebigambo byo byabadde very very clear eri omuntu ategeera nabiwuliriza. N'oyogera bye wayogedde, n'oyogera bye wayogedde, n'oyogera bye wayogedde mu budde bwe bumu nga bwe kiri nti ebiseera ebisinga
abantu bwe bawulira omuntu ayogera ebintu ebitagatta omuntu ebitakwatagana bavaayo ne bareactinga then oluvannyuma ng'owulidde oba ng'olaba abantu batandise okuvaayo okureactinga n'okomawo omulundi ogwokubiri ng'oyogera ku mbeera nga bwe yabadde nze saagala kuwakanya naye mu byonna njagala muganda wange omanye nti eno generation ndalamu eno generation tefuulingibwa eno generation eraba ensonga n'etegeera ensonga n'egoberera ensonga eno generation olipo okwawukanako ku politics abaddengawo ng'osobola okuvaayo n'olimba abantu n'owuddisa abantu n'oyogera by'oyogedde n'omala n'ovaayo n'obimenyawo okwawukanako kw'eri generation eno generation mbuufu nawuliriza statements zo ng'okomyewo nogamba nabadde njogera omuntu ya recordinze audio rather video ayina party gye yatemyemu bla 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 which is okay ogutali musango ne mu byonna kyesaagala weerabire nti eno generation mbuufu n'okusingira ddala njagala gwe Dr. Hirudamani okwawukanako ku baganda baffe abalala kubanga nze nsobola okugetinga disappointed mugwe niye ate mwe tunesigetinga disappointed mu bampuuga yensonga lwaki mu bampuuga nze byonna bigenda maaso sisobola nti ate mpuuga mu bantu bonna twewunyiza no nze sisobola kwewuunya ku mpuuga wabula ate nsobola okwewuunya ku gwe Dr. Hirudamani mu byonna byokola muganda wange njagala ojjukire omulamwa gwaffe njagala ojjukire Kyagulanyi president waffe kikyakucontributinzeeko mu byonna njagala ojjukire ensi kiki kyekufudde ntubuulyawo tewandibadde member wa parliament nga wandibadde otya kukusinzira ku generations ku politics abaddengawo obadde mudongo biki naye olw'okuba muyimbi munno yakera ku machana ja Bobi Wine nagezaako abantu nga mmwe baganda be okubasembeza era n'abawa opportunity oba n'abawa omwaganya so my brother ekyo don't take it for granted bannayuganda babagadde bannayuganda babeesize abantu ababalonda babeesize abantu ababalonda babawa chance ekyo temukitekinga for granted otherwise results z'okwogera ebitakwatagana oba results z'obutayimirira ku nsonga nti ensonga nze Hirudamani ensonga ngiyimiriddeko nti ekikyamu nkiyimiriddeko nti kineno nkiyimiriddeko ozimanyi bulungi nnyo ne bannaffe abalala abasalawo obutayimirira ku mazima simanyi oba bampuga obulamu bwe bayitamu essaawa ya leero bubasanyusa kubanga zezo results z'obutabeera mulambulukufu results z'obutabeera ku mazima zizo byolaba essaawa ya leero bampuga bye bali mukola ki bye bali mu kuyitamu so my brother njagala olowoolereze ebiseera ebisinga nze nkuwuliriza statements z'okola gye buvuddeko ina statements ze wakola n'omala era n'ojja n'ozisaanya n'ozigezaako zibuzaabuza kulowakera ku majano ga nti president wange alabika teyategedde ku tteeka lya copyright alabika we waayitawo ebbanga wayitawo ennaku era n'ovaayo so my brother njagala obeeremu egendereza otherwise ensi tutaddeko amaaso Kkiriza mbe nga nkujjukiza ku muganda waffe Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja enamba y'essimu yeeyo 07538556 ojja kubanga omutuukirira akukwasaganyize ku bizibu eby'enjawulo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates eziddako.